aka muganda wange mwami Bajjo kakano nze nina ebizibu njagala kukolera bannakampala mukatono omukazi bukyanga agenda mu parliament yeerwaza keti yangamba bamuwa ne ssente kweva yeerwaza bazimutwalira ensambya naye yajja yeegoza wegendeze bannabyabufuzi abapya abalina motive zitagenda kukolera bantu gwatwagire omukazi fe abamutunda misango gyaffe naye mukatono mugulu osobola okuyita mu kisenyi okimanyi ekyokoze blackmail nze namuleeta ogamba otyo omuntu yeerwaza anoonya campaign sympathy kali bannabyabufuzi ono ogenda okubalabira ze njogera mazima Malende nze namuleeta naye akimanyi ne muteeka mu kamera ne mutwala ne Elias Lukwago ne tumuwa ebifaananyi kasuku mpuliriza ntono byanga nkugamba mukatonda bukyanga agenda mu parliament wadde kapaadi abawala bamanyi okugenda mu bimyufu naye ng'omanye ng'omuwala akulukuta bakiyita batya fistula ekibundi ekibadde bakiyita batya mu luzungu soko mbulye kasuku naawe ati katogenda kwefuula agenda mu nsonga n'omanya nti mu kisenyi waliwo abawala bakulukuta nze nga Malende kambagulire mu paadi kale omutwalo gumu kubanga afuna 45 million and above kati yamanyi kati nkolagule nga tuli ku pulogulamu kuno ng'ebula omwezi gumu okulonda kutuuke Malende agenda kubuukabuuka mu bbanga agenda gamba mataddemu omusaayi mu Amerika kati opolitikisi w'ekifere mukooye I rather be with numbers I rather be with Semuju nesigana bano bafere ak'obuntu nti Uganda tutuuse ku mbeera enoonya ekyokulya oba etambuza emirimu gyaffe ku bulamu bw'abannaffe. Maama wa Shamim Malende ng'alaba ebintu nga bino ng'atunuulira maama wa Seggirinya ng'atya agamba oba nange naabeera ntyo. Mukulu Bajjo nsuubira nti olina ennamba yange. Bwe wawulira nti Shamim azze wano wali onkubiddeko okumbuuza Shamim embeera gy'alimu. Okola otya conclusion nti mulamu yeerwaza bwerwaza olw'okuba anoonya kalulu? Kambuuze wano singa akomawo enkya n'asaba akalulu ng'okulonda kwankya asobola okukawangula. Omanyi ekisinga okubonyaabonya munnabyabufuzi ng'ekigambo kuva mu saturation nga kuva mu balonzi ng'ate eri waliwo abakampeininga abaagala ekifo kyo. Tewaliyo muntu ayinza kwerwaziza bbanga eryo lyonna. Ne mwami Lukwago oluusi afuluma ng'ejjo mwamulabye alinga omulamu ateerera amawulire ne gawandiika nti Lukwago bamuddusizza e Nairobi ng'ataawa. Munnanga obulamu bwe butyo gwe wasiibye naye ku makya bamukubikira oba gwe wayukanye naye ekiro ku makya bamukubikira. Naye tulekeraawo okukola nga content mu bulamu bw'abannaffe ate tukulembezenga ak'obuntu mu buli nsonga. Maama wa Shamim Malende ali enajjanjaba mwana we ne nabo TV baziraba. Imagine ng'akutunuulira ng'ogamba omwana we nti yeerwaza. Omwana we atakyaswana kwetambuza, omwana we atakyaswana kwesimba. Bajjo naawe eno rigimu bakyagikunyumiza. Fe abalina ebijja by'olukusense mmanju ate tuli mu kugamba omwana alabiseemu sayinizi z'olukusense nti yeerwaza. Abaana ba Buganda kiki ennyo muli ekibali? Abaana ba Buganda ddy empisa nank'obuntu lwe twabisikiza ebyenfuna. Bulijjo oyogera ebintu byo n'obitungirya ne sanga ayina ebintu by'abala ne tuleme kusukka we tulina kukoma era n'obulamu bw'abantu tubujje mu kontenti. Nti gwobaze miliyoni z'okkumi z'ofuna omwezi ku Baba TV nti omwezi nze ntambuza kontenti kasita omwezi ngenda funa. Ne tulowooze nnyo ku bivune bye tulekera emitima gy'abantu. Nga bwe bagamba nti there is life after parliament. There is life after 2026. Bajjo singa omwana oyo akeera n'afa, good forbid, oyinza kugamba kyensi. Basudde yafuna nnyo mu kwegattako ne Kasozi okusinga Kasozi lwe yakufunamu lwa nsonga waali tunudde otya mu ntaana y'omuntu gw'obadde owalana? Waali tunudde otya mu ntaana y'omuntu gwe wayita luyugumo olw'okuba alwadde siriimu nga takyasobola kweyimiriza?
Wali tunudde otya mu ntaana y'omuntu gwe wakubira akayimba tasoofuna sitampu buli gwokola kaaveeko wakiri oba okugulu. Ebiseera ebisinga empala neebaawo naye tulowooze kaseera nga abo betuwalana bagenzi obanga abo betukonjera bafudde. Tuligamba tutya ensi? Tulitunuulira tutya ensi? Tulifeesinga tutya ensi? Ondisappointinze nnyo omusajja gwe. Sikulimba z'oluusi mba mmanyi okuba obweyo oba onootagalira eno nene mu bulamu. Mwana wa munne yayingira paalamenti ku myaka emito nga tannazaala na baana, n'afuuka ow'okusitula, n'afuuka ow'okusimba nga takyasobola kweyimiriza kyokka ng'eno abali ku ground bakakasansi nga bwe yeerwaza ak'obuntu. Era tuyigire nnyo mu nsobi abalaze baasooka okukola. Kijja kuluma nnyo omwana oyo singa Allah abireeta bubi ng'ate gwe alina okujja okugamba ensi nti omwana oyo kino ngambye good forbid. Mbuulira kino kimukolera kitya? Gwe bameka boolonze nga wabalondera mu ddwaliro oba lwakulwala nti wabalonda lwa manifesto. Era mbuulira ababuwangudde nga tebabuwangulira ku manifesto. Lukwago yali awanguddeko akalulu olw'okuba alwala nnyo. Ani oyo akawangudde olw'okuba yali alwala nnyo? Tewali ayinza kweteeka mu pozishoni ya Shamim Malende nga mulamu. Era tewali ayinza kwejja mu balonzi nga mulamu. Njagala mumpimire Shamim Malende eyeewuba ku kooti BobiWine yeekolera gundi ne Shamim wa Malende waleero olowooza singa okulonda kuddamu aliwo asobola owangula akalulu. Ng'abo ba Shamim Malende banjawulo. Ono apooteza ku ndiri e Nairobi. Ne Shamim Malende ali ku gulawundi ajjayo abaana abayimbula abeera mu butale abeerawa. Olowooza ani ayinza okuwangula? Nkakasa oli asobola okuwangula. Kitegeeza ono Shamim Malende aliwo ne Shamim Malende mwenyewe tamwetaaga. Bwe muba muyina ensonga zammwe nga boogaye nti gwe wamuleeta obanga kati omukubira akasimu n'atakwokyayo zireme kuyingira nnyo bulamu bwe. Weebale kumuleeta naye tukolereranga omwana Adamu ku dduuni. Omusumba Tomu mwagala nnyo oyo w'emutundwe. Yakola statement naga nti yawa omukazi ettooke n'atamwebaza n'anyiiga nnyo naye ate n'ajjukira nti abeera awadde Katonda. Si buli musubba gwe tukoleeza nti gugenda kumulisiza ffe. Kubanga naawe emiti gy'emiyembe kwolya tegyasimbwa ggwe. Si buli kisiikirize mu kye tusimba ntugenda kukyeggamu kubanga naffe bye tweggamaamu tebyasimbwa ffe. Nga bwe kiri nti waliwo abaakusimbira omuti gw'omuyembe kwolya. Oluusi naye bw'osimbanga omuti gw'omuyembe togusimbanga ng'obaze kugulyako, gusimbira abala bagulyeko. Kugambye si buli musubbaawo nti ogukuma kwakira ggwe. Emisubbaawo egimu tugikuma okwakira abalala. Bw'oba waleeta Shamim Malende wali badde so proud ku baana bajje mu makomera. Wali badde so proud. Naye leero gwamusika. Musimanyanga owemula n'okwemula ku TV y'eggwanga by the way. Bigambo ebyo bye mukozesa tebisaana kuyitira eno ku internet naye ate mubiisa ku TV ya ggwanga. Baba. Oba byokosa munnaagezaako kukutereeza nti owemula ogaanye okutegeera. Mwera abakyala abaana ab'obuwala lwaki tobagulira ezipaadizi nabwekiti eggwanga lino terigenda kutuuka ku mbeera yakukola kumala ggolo okuba gavumenti embi erina okubikola eremeddewo.